Nabwe kityo poliisi eri mu nteekateeka za kwongera bukuumi okusingira ddala matendekero agaawaguru okusobola okuziyiza obutujju buno. RCC wa Kampala mukyala Aisha Kabanda ategeeza bannamawulire nti bamaze okufuna obukakafu nti abatujju balina enteekateeka ennene ddala okukuba Uganda wabi nga kino baakukikola mu bayizzi ba Yunivasite. Amawulire gano tegayinza kutankanibwa okusinziira ku kyabadde mu ggwanga ly'e Kenya abayizzi abawerera ddala 107 bwe baafiiridde. DPC wa Kyamboggo Poliisi agattako nti ebyokwerinda binywevu mu Yunivasite eno newankubadde waliwo okweraliikirira. Poliisi twongeremu amaanyi okudiployinga abapoliisi baffe abalawuna ebifo ebyenjawulo okusinga nnyo mu bino ebifo ebibeeramu abantu bangi abagenda okusanyukirwamu. Naye ekyenjagala kulabula nti abapoliisi tuyinza kubeerawo fisikale ntubeerawo tuli mu byambalo tuli ki, naye nkubiriza abantu okubeera begendereza nnyo kubeera beerobuzaava nti RCC wa Kampala Hajjat Aisha Kabanda mu nkiiko nnyingi ez'ebyokwerinda azze alaga nga waliwo enteekateeka okulumba Uganda n'eggwanga lino okutwalizaamu. Balaza obweraliikirivu mu miryango emingi egiri mu Yunivasite n'agamba nti abakulembeze b'amatendekero ag'enjawulo balina okukola buli nsonga yonna okulaba nga bagenda mu maaso n'okunyweza obukuumi naddala ku makubo ag'enjawulo agayingira mu Yunivasite n'ebitundu nga Banda, Kireka wamu n'ebiriraanye ku Yunivasite n'ey'eKyamboggo. Tulabye obunafu mu Universities nti eriyo amakubo agayita mu Universities nga gayongerayo mu bitundu ebirala nga gayita mu buyisi. Tusazeewo amakubo ago bannaffe okugaggala gabeere nga Universities teri makubo gayita mu buyisi okuggyako nga waliwo controls eziteereddwawo okukebera. Tewaliwo University ejja kubeerawo nga abantu basobola okuyita mu buyisi. Agasseeko nti poliisi emaze okwetegekera obulumbaganyi bwonna bw'atyo n'alabula abantu bonna okubeera eriisa ejjogi ku buli muntu gwe batategeera. Obulumbaganyi nga buno bwaliko dda mu ggwanga Uganda era ng'abantu abawerera ddala 7 be babufiiramu ekyaddondo ku Rugby Club ne Kabalagala ku Ethiopian Village. Tulabye nga Kyamboggo erina amakubo agayitamu, omuntu ayita mu Kyamboggo n'agenda gw'ebbanda oba n'ayita mu Kyamboggo munda n'agenda gw'entinda. Ago amakubo gonna tugagobyemu emmotoka eza taxi n'eza bodaboda. Tugenda kuteekawo abacekinga ku makubo ago, aba private security guards bwe bali aba Kyamboggo ne n'abafu abapoliisi bajja kubeerawo era tugenda kwongeramu amaanyi ku bapoliisi baffe abakwatagana n'aba security aba Universities tugenda kubalekera. Ayogedde ku Kyamboggo University meeting, security meeting ya Kampala yanukolayo Kyamboggo University ngeso limu ku Universities awalimu amakubo mangi agayitamu. Kyo kituufu tugenda kukyegaana naye tugenda kunyweza enati kuva kati to make sure that zino taxis tiziddamu okuyingiramu, then bano abantu abayingira bali well searched to ensure that tuleka mu gap yonna tulekawo any gap.